ekisinga okuluma mu mulembe guno kye kino nti abantu balina obwongo tebaagala bukalubiriza ate abakalubiriza obwongo bwabwe ne mubasabiriza kiŋambira akuliraanye abantu balina obwongo tebaagala bukalubiriza ate ababukalubiriza ne mubasabiriza buno bwe bubonero obulaga nti obwongo bwo oganya obukozesa kasita owulira ng'okaayanira alina emmotoka nti eyo siiye ng'okaanira alina ekizimbe nti ekyo si kikye okaanira labirira alina ebiduuka ti abyo si bibye oyo bamuteekamu buteesi sente n'aba n'amuteekamu sente tibanoonya musiru kubira mukama engalo ez'amaanyi zikubira waggulu mu linnya erya Yesu awo otamala emirundi wakolera bw'ati kola bw'oti omutwe gwo kuba nandibadde gamba okwate kugwa munno naye era olw'okubanga era gukyamutawanya ajja kukuba agwegezaako mugambe nti ekikyakutawanya ogusindike bw'oti mugambe ekikyakutawanya wano wakyakutawanya kadi kwata awawo tewereetera bizibu wano kubira mukama engalo ez'amaanyi mu linnya erya Yesu obanga wasobola okulowooza visioni n'osobola ogiwandiika ogenda gikola egenda kutuukirira Katonda agenda gigabirira nyina kenakoonako ku Lwokutaano njagala nkakoneeko katono gwe mwogezi w'ebintu bye tutannaba kumanya ebitongole birina aboogezi naye gwe beera mwogezi wa birooto byo ebyo by'olowoozezza by'ogenda okukola byogerere ebintu byo lekerawo okozesa omumwa gwo okwogerera abalala azini gundi alemereddwa gundi feria omanyi nti gundi amaka gamulema okimanyi nti bamugoba okimanyi nti bayawukana nebba omanyi nti gundi yalwanye n'egundi babaze kata begajambule ebyo bikuyamba ki bw'osisinkana omuntu mubuulire by'ogenda okukola mubuulire by'olowoozezza mubuulire by'olowoozezza by'oba oyogera ne bwe naaba nga njogera n'omuntu omu mu kifo ky'okwogera ku bantu mu kifo ky'okwogerera abantu beera spokesperson wa ideas zo kiŋambira akuliraanye mu kifo ky'okwogera ku bantu mu kifo ky'okwogerera abantu beera spokesperson wa ideas zo va mu bigambo dda ku kigambo va mu bigambo dda ku kinaakuyamba abaali balowooza nti ogenda kufa bw'onooyogerera ideas zo bagenda kubeera bakasitomazi bo nyina gwe njogera naye ku simu yo yogera bibyo mu bantu b'osisinkanye yogera bibyo lemera kubikukwatako lemera kubikuzimba lemera kubikuyamba lemera kubikukulaakulanya tukuba empaka z'abantu abatatu enkana abatatufaanana nawulidde abantu nga bayomba bagenze ne basoma lisiti y'abantu 40 abalina ettaffaali lye batadde ku bannayuganda bagenze okugwayo ng'abantu babuuza, 'Bobi nga taliiko?'
nabadde njagala y'omuntu omu abuuza nti erinnya lyo nga tolirabako gwe wafa kimbulize neibawo kimbulize neibawo nti bw'oba obuuza nga bafulumiza lisiti y'abantu 40 abatadde etafaali ku bannayuganda n'oba ng'oli mu kayana naye babi nga taliiko kitaawo oguwalabyeko naye kubira mukama engalo ez'amanyi omusumba wo kwali zikubira waggulu zinoge zikubira ddala pasita wo kwali oba eri ategere kyeŋŋamba tofayo wadde taata wo omubiri taliiko taata wo ow'omwoyo kwali nsaba katonda okwata ebigambo bino baligenda ofulumya lisiti ya 2024 nga naawe kwoli mu linnya lya Yesu kitwale mukyaliyo ngende maaso oba munyiize abagamba nti genda maaso monike emikono ngende maaso nga ndi eno oba nga ndi mu nkuba abagamba nti ng'oli mu nkuba musonga eri olwaleero ntwala omukisa guno okubasomesa enkozesa y'amasimu gammwe mukozesa amasimu gammwe nga mutadde ku sitatasi bizinesi zammwe tundira mu dduuka otundire ne ku simu yo gulayo kapikipiki derivaling ebintu by'abandi ebintu by'okola abantu babyetaaga naye essimu yo gikozesa by'otakola atakozesa simu buli woosisinkana abantu oba akozesa essimu naye nga si zeezo eza smartphone ng'okozesa nga buno obwange obw'amanda atakozesa simu bwe zityo ng'okozesa nga kano akanga akatono ak'amanda kati gwe wennyini gw'essimu yo bw'otuula n'abantu babuulire by'okola bagambe ntunda ebiteeteeyi emboozi togikkiriza kugenda mu bigambo 5 nga tonaba kweyanjula olaba omuwendo guno omungi oguli wano kano konna katale buli omu alina byakola ng'asobola okuwagira munne atunda ebizimbisibwa anyumiza gw'otudde naye amanyi okuzimba yogera gw'otudde naye yogera ne gw'otudde naye akola amazzi akola amasanyalaze yogera ne gw'oli naye asiba enviiri yogera ne gw'otudde naye avuga booda oyo gw'otudde naye kati ayagala amutwala oba okitegere kyeŋŋamba avuga sipesulo naawe bw'otyo ayina ddayala y'amata gw'otudde naye temuweza ddakiika nga tonamuga nti otunda mata bassebo ne bannyabo ekiswaza kubba okukola tekuswaza nakino kenkibabuulira endowooza naatera okumaliza enjiri teweewaaniranga ku balala lwa mulimo gwo kubanga omulimo tugukolera ekintu eki kukyusa mbeera oba oli dokita nga nze ntunda manda naawe tofumbisa mpiso kubira mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazze tutegeregana kiŋambira akuliraanye ekyokubanga ofuna akasente akasinga ku kange tekitegeeza nti nsula wuwo sirya wuwo sisula wuwo wasoma nnyo ofuna nnyo naye biyamba gwe n'olwekyo do not feel small because somebody is bullying you because of his work
Omulimo gwakola anoonya kukyusa bulamu. Naawe omulimo gwokola onoonya kukyusa bulamu. Ate bantu mwe munyirira mwekubireko mu ngalo. Oba tutegeregana bulungi. Tewabanga akwewanirako. N'olwekyo gain confidence. Beera ne confidence. Bw'oba oyogera kyokola tofaayo oba omulala looya, tofaayo oba omulala dokita. In fact gwe yogera byokola tebalina bbanja kubuulira bye bakola, gwe babuulire byokola. Nyina gwe njogera naye omwaka gugenda kubeera gwa mukisa mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Ono ye Kanani waffe ow'edda gwe tuyoolako emikisa. Yono Kanani waffe ow'edda gwe tuyoolako emikisa. Towuliranga ng'otoniye, towuliranga ng'oweddemu ekitiibwa, towuliranga ng'olabika oyogeredde wakyamu kubanga oyogedde omulimo ng'abaliwo bakitalo. Bwe mugendanga mu mikolo mwogere emirimu gyammwe wabayo abagyetaaga. Leka kugenda mu mukolo mugenze kwanjula, mugenze kukyala ne mwerimba nti mukola ku airport, mukolayo ki? Muli kalooli. Kubanga n'ebikalooli bibeera ku airport. Ne bwe naabanga njogera n'omuntu omu. Yogera omulimo gwo gwennyini. Nazi kuno edda ennyo abantu nga bagenda ku buko ne beerimbira eyo. Twazze wano tuli ba manager. Mwogere bye mukola bajja kuba babyetaaga. Atunda enku gamba nti ntunda nku. Oba eri ategere kye ŋŋamba. Ne bwe naabanga njogera n'omuntu omu. Ekisa kya Mukama kibeera kipya bulijjo. Naawe noonya ekipya ky'oyongereza ku mirimo gyo. Naawe noonya ekipya ky'oteeka ku mirimo gyo. Ate yanjula byokola ng'okyali kampani eri singo ng'eri mu gwe. Gwe mwogezi w'ekitongole kyo kyogerere. Ne bwe naabanga njogera n'omuntu omu. Agamba saavisi yange eyaleero wanika omukono gwo. Makanika yogeranga nti oli makanika. Makanika ayogere nti makanika. Buli muntu ayogere omulimo gwakola. Tutegereganye bulungi. Nsaba Katonda abawa omukisa. Nsaba Katonda awa omukisa emirimu gy'emikono gyammwe. Nsaba Katonda awe ideas zammwe omukisa. Nsaba Katonda ebirooto byammwe abirabisa omukisa. Yimusa emikono gy'otandika okusaba. Yimusa emikono egyo osaba Katonda okuyita mu kigambo ky'owulidde. Mugambe Mukama ku nsi n'edduka sipiidi. Nange mpa amagezi mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Mpa amagezi ntuukane na buli ddakiika. Mpa amagezi ntuukane na buli ssaawa. Mpa amagezi ntuukane na buli lunaku. Mpa amagezi ntuukane na buli wiiki. Mpa amagezi Mukama ntuukane na buli mwezi. Mpa amagezi Mukama ntuukane n'emyezi 3 egisooka mwaka. Mpa amagezi Mukama ntuukane n'emyezi 6 egisooka mwaka. Mpa amagezi Mukama ntuukane n'emyezi 9. Mpa amagezi Mukama ntuukane n'omwaka. Update yegenda maaso kakati. Yimusa emikono saba Mukama aku updatinge. Yimusa emikono Mukama aku update. Yimusa emikono saba Mukama aku update. Yimusa emikono saba Mukama aku update. Sabira ddala. Sabira ddala. Sabira ddala. Otyo